Oluvannyuma Pulezidenti Uhuru Kenyatta okugenda mu kkooti y'ensi yonna ettule Hague gy'avunaaniwe emisango gy'ebikolobero. Pulezidenti Museveni agamba nti ekiseera kituuse amawanga ga Africa okuddamu okwekeneenya enkolagana yago ne kkooti eno ewozesa bakalintalo. My view is that at the next summit, African countries should review their membership of the ICC treaty. The ICC is turning out not to be the value addition product that we had expected to be. It is instead a biased instrument of post-colonial hegemony. Gyebuvuddeko Museveni wamu n'abakulembeze b'amawanga ga Africa abalala basala okuyisa ekiteeso ekigaana abakulembeze abakyafuga okugenda mu kkooti eno. Ngano wasinzidde n'agamba nti kkooti eno egezaako okunyigiriza bakulembeze. The pushers of the hegemonistic agenda have been misusing the ICC, an institution we initially supported. In the matter of President Uhuru Kenyatta, His Excellency Uhuru Kenyatta was supposed to be here today and yesterday. But the big boys summoned him. So you must come to The Hague. I hear the Kenyan government tried to say, please, why don't you get another date? We already have a summit. They told him that summit is rubbish. We don't care about African summits. Museveni agamba nti kkooti eno okuyita Pulezidenti Uhuru mu kiseera kino yabadde egezaako okulemesa nteekateeka z'omukago g'amawanga agali mu buvanjuba bwa Africa. And the court summoned President Kenyatta on the eve of our summit here. Was the aim of ICC to disrupt our summit? Too bad for them. Our summit went on yesterday. Abakulembeze omulimirye General Paul Kagame wa Rwanda, Jakaya Mrisho Kikwete wa Tanzania, wamu ne General Salva Kiir wa South Sudan, ebigambo bino bibagudde butereevu mu matu. Kati ekisigalidde kwe kulaba oba ddala kino kinaateekebwa mu nkola ne basaba ekyenkomeredde ku nsonga y'okwekutula ku kkooti y'ensi yonna.